Essule 17. Awo Abafirisuuti ne bakuŋŋaanya eggye lyabwe okulwana, ne bakuŋŋaanira e Soko ekya Yuda, ne basiisira wakati w'e Soko ne Azeka mu Efusudammimu. Sawulo n'abasajja ba Isirayiri ne bakuŋŋaana, ne basiisira mu kiwonvu Era, ne basimba ennyiriri okulwana n'Abafirisuuti. Abafirisuuti ne bayimirira ku lusozi eruuyi, ne Isirayiri n'ayimirira ku lusozi eruuyi, ne waba ekiwonvu wakati waabwe. Ne mu lusiisiro olw'Abafirisuuti ne muva omuzira, erinnya lye Goliyaasi ow'e Gaasi, obuwanvu bwe emikono 60 ko oluta. Era yali atikkidde seppeewo ey'ekikomo ku mutwe gwe, n'ayambala ekizibawo eky'ekikomo, n'obuzito bw'ekizibawo bwali sekeri 50 ez'ekikomo. Era yali ayambadde ku magulu eby'ebikomo, era yalina n'effumu ery'ekikomo ku kibegabega kye, n'olunyago lw'effumu lye lwali ng'omuti ogulukirwako engoye, n'effumu lye lyennyini obuzito bwalyo sekeri 10 ez'ekyuma. N'oyo eyatwalanga engabo ye n'amukulemberanga. Awo n'ayimirira n'alangira eggye lya Isirayiri n'abagamba nti, "Mwafulumira ki okusimba ennyiriri zammwe? Nze siri Mufirisuuti, nammwe baddu ba Sawulo? Mwerondere omusajja aserengete gye ndi. Bw'anaayinza okulwana nange n'anzita, kale tunaaba baddu bammwe, naye bwe nnaamusinga ne mutta, kale mmwe munaaba baddu baffe ne mutuweereza." Omufirisuuti n'ayogera nti, "Nsoomoozezza eggye lya Isirayiri leero, mumpe omusajja tulwane ffembi." Awo Sawulo ne Isirayiri yenna bwe baawulira ebigambo ebyo eby'Omufirisuuti, ne bakeŋŋentererwa ne batya nnyo. Awo Dawudi yali mwana wa Mwefulaasi oyo ow'e Besirekemu Yuda, erinnya lye Yese, era yalina batabani be 8, era omusajja yali mukadde ku mirembe gya Sawulo ng'akootakoota mu bantu. Ne batabani ba Yese abakulu 3 baali bagoberedde Sawulo mu ntalo, ne batabani be 3 abaagenda mu ntalo, amannya gaabwe Eriyaabu omubereberye, n'eyamuddako Abinadaabu, n'owookusatu Samma. Ne Dawudi ye yali omuto, n'abakulu 3 ne bagoberera Sawulo. Era Dawudi n'addiŋŋananga okuva eri Sawulo okulunda endiga za kitaawe e Besirekemu. Omufirisuuti n'asemberanga enkya n'akawungeezi, ne yeeyolekeranga ennaku 40. Awo Yese n'agamba Dawudi mutabani we nti, "Twalira nno baganda bo efa ey'eŋŋaano eno, ensiike n'emigaati gino 10, oyanguwe obitwale mu lusiisira eri baganda bo. Otwalire omukulu w'olukumi lwabwe ebitole bino 10 eby'amata amakalu, olabe baganda bo we bali, obaggyeko omusingo gwabwe." Era Sawulo nabo abasajja bonna Abayisirayiri baali mu kiwonvu Era nga balwana n'Abafirisuuti. Dawudi n'agolokoka enkya mu makya, n'alekera endiga omusumba, n'addira ebintu, n'agenda nga Yese bwe yamulagira. N'atuuka mu kifo eky'amagaali, eggye eryali lifuluma okulwana nga balanga emiruka egy'obulwa. Awo Isirayiri n'Abafirisuuti ne basimba ennyiriri, eggye nga lyolekera eggye. Dawudi n'aleka omugugu we mu mukono gw'omukuumi w'emigugu, n'adduka mbiro eri eggye, n'ajja n'alamusa baganda be. Awo bwe yali anyumya nabo, laba, ne wayambuka oyo omuzira Omufirisuuti ow'e Gaasi, erinnya lye Goliyaasi, ng'ava mu nnyiriri ez'Abafirisuuti, n'ayogera ng'ebigambo ebyo bwe byali. Dawudi n'abiwulira. Awo abasajja bonna Abayisirayiri bwe baalaba omusajja, ne bamudduka ne batya nnyo. Abasajja ba Isirayiri ne boogera nti, "Mulabye omusajja oyo ayambuse? Mazima okusoomooza Isirayiri kyavudde ayambuka." Awo olunaatuuka omuntu anaamutta, kabaka anaamugaggawaza n'obugagga bungi, era anaamuwa ne muwala we, era anaafuula ennyumba ya kitaawe okuba ey'eddembe mu Isirayiri. Awo Dawudi n'ayogera n'abasajja abaali bayimiridde okumuliraana nti, "Omuntu anaakolwa atya anatta Omufirisuuti ono n'aggya ekivume ku Isirayiri? Kubanga Omufirisuuti ono atali mukomole y'ani asoomozza eggye lya Katonda omulamu?" Abantu ne bamuddamu bwe bati nga boogera nti,
bw'atyo bw'anaakolwa omuntu anaamutta. Ne Eriyaabu muganda we omukulu n'awulira bwe yayogera n'abasajja. Obusungu ne bumukwata Eriyaabu eri Dawudi, n'ayogera nti, "Oserengetedde ki? N'endiga ezo entono wazirekera ani ku ttale? Manya amalala go n'ekyejo ekiri mu mutima gwo, kubanga oserengese okulaba olutalo." Dawudi n'ayogera nti, "Nkoze ki kaakano? Tewali nsonga?" N'amuvaako n'akyukira omulala n'ayogera ebigambo ebimu n'ebyo. Abantu ne bamuddamu nate bwe batyo nga bwe baamuzzeemu olubereberye. Awo ebigambo bwe byawulirwa Dawudi bye yayogera, ne babyogerera mu maaso ga Sawulo, n'amutumya. Dawudi n'agamba Sawulo nti, "Omuntu yenna alema okuggwaamu omwoyo ku lulwe, omuddu we anaagenda n'alwana n'Omufirisuuti oyo." Sawulo n'agamba Dawudi nti, "Toyinza kusisinkana na Mufirisuuti oyo okulwana naye, kubanga ggwe oli mulenzi bulenzi, naye ye musajja mulwanyi okuva mu buto bwe." Dawudi n'agamba Sawulo nti, "Omuddu wo yakuumanga endiga za kitaawe. Awo bwe wajjanga empologoma oba ddubu, n'ejja omwana gw'endiga mu kisibo, ne nfuluma nga ne ngigoberera, ne ngikuba, ne ngiwonya nga ngiggya mu kamwa kaayo. Awo bwe yangolokokerangako, ne ngikwata ku kirevu kyayo, ne ngikuba, ne ngitta. Omuddu wo yakuba empologoma era n'eddubu. N'Omufirisuuti oyo atali mukomole aliba ng'emu ku zo, kubanga asoomoozezza eggye lya Katonda omulamu." Dawudi n'ayogera nti, "Mukama eyamponya mu njala z'empologoma ne mu njala z'eddubu, alimponya ne mu mukono gw'Omufirisuuti oyo." Sawulo n'agamba Dawudi nti, "Genda era Mukama anaaba naawe." Awo Sawulo n'ayambaza Dawudi ebyambalo bye, n'amutikkira enkuufiira ey'ekikomo ku mutwe gwe, n'amwambaza ekizibawo eky'ekikomo. Awo Dawudi ne yeesiba ekitala kye ku byambalo bye, n'agezaako okutambula, kubanga yali tannaba kubyegezaamu. Awo Dawudi n'agamba Sawulo nti, "Siyinza kugenda na bino, kubanga sinnabyegezaamu." Dawudi n'abyeyambulamu. N'addira omuggo gwe mu mukono gwe, ne yeerondera amayinja amaweweeva 5 mu kagga, n'agateeka mu nsawo ey'omusumba gye yalina, mu ndyanga ye, n'envuumuulo ye yali mu mukono gwe, n'asemberera Omufirisuuti. Awo Omufirisuuti n'ajja n'amusemberera Dawudi, n'omusajja eyatwalanga engabo n'amukulembera. Awo Omufirisuuti bwe yamagamaga n'alaba Dawudi, n'amunyooma, kubanga yali mulenzirenzi era mumyufu, n'amaaso ge nga malungi. Omufirisuuti n'agamba Dawudi nti, "Nze ndimbwa n'okujja n'ojja gye ndi n'emiggo?" Omufirisuuti n'akolimira Dawudi eri bakatonda be. Omufirisuuti n'agamba Dawudi nti, "Jjangu gye ndi, ngabira omubiri gwe ennyonyi ez'omu bbanga n'ensolo ez'omu nsiko." Awo Dawudi n'agamba Omufirisuuti nti, "Ojja gye ndi n'ekitala n'olunyago n'effumu, naye nze njija gy'oli mu linnya lya Mukama ow'Eggye, Katonda w'eggye lya Isirayiri ly'osoomoozezza. Leero Mukama anaakugabula mu mukono gwange, era n'akukuba ne nkuggyako omutwe gwo. Era n'agabira ennyonyi ez'omu bbanga n'ensolo ez'omu nsiko emirambo egy'eggye ery'Abafirisuuti, ensi zonna zitegeere nga mulimu Katonda mu Isirayiri. Era ekibiina kino kyonna kitegeere nga Mukama talokola na kitala na ffumu, kubanga olutalo lwa Mukama, naye anaabagabula mu mukono gwaffe." Awo olwatuuka, Omufirisuuti bwe yagolokoka n'asembera okusisinkana ne Dawudi. Awo Dawudi n'ayanguwa n'adduka mbiro eri eggye okusisinkana n'Omufirisuuti. Awo Dawudi n'ayingiza engalo ze mu nsawo ye, n'aggyamu ejjinja n'alivuumuula, n'akuba Omufirisuuti ekyenyi, ejjinja ne liyingira mu kyenyi kye, n'agwa nga yeevuunise. Awo Dawudi n'awangula bw'atyo Omufirisuuti n'envuumuulo n'ejjinja, n'akuba Omufirisuuti n'amutta, naye nga temuli kitala mu mukono gwa Dawudi. Awo Dawudi n'adduka mbiro n'ayimirira ku Mufirisuuti, n'addira ekitala kye n'akisowola mu kiraato kyakyo, n'amutta n'amutemako omutwe nakyo. Awo Abafirisuuti bwe baalaba omuzira waabwe ng'afudde, ne badduka.
Awo abasajja ba Isirayiri n'aba Yuda ne bagolokoka ne boogera waggulu ne bagoberera Abafirisuuti okutuusa lw'otuuka e Gaayi ne ku miryango gya Ekuloni. N'Abafirisuuti abaafumitibwa ebiwundu ne bagwa ku kkubo eridda e Saalayimu okutuusa e Gaasi ne Ekuloni. Abaana ba Isirayiri ne baleka okugoberera Abafirisuuti ne bakomawo ne banyaga olusiisira lwabwe. Awo Dawudi n'addira omutwe gw'Omufirisuuti n'agutwala e Yerusaalemi, naye n'ateeka ebyokulwanyisa bye mu weema ye. Era Sawulo bwe yalaba Dawudi ng'afuluma okulwana n'Omufirisuuti, n'agamba Abuneeri omukulu w'eggye nti, Abuneeri, omulenzi ono ye mwana w'ani? Abuneeri n'ayogera nti, nga ggwe bw'oli omulamu, ayi kabaka, simanyi. Kabaka n'ayogera nti, buuza kitaawe w'omuvubuka oyo bw'ali. Awo Dawudi bwe yali akomawo ng'asse Omufirisuuti, Abuneeri n'amutwala n'amuleeta eri Sawulo ng'alina omutwe gw'Omufirisuuti mu mukono gwe. Sawulo n'amugamba nti, ggwe oli mwana w'ani, mulenzi ggwe? Dawudi n'addamu nti, nze ndi mwana wa muddu wo Yese Omubesirekemu.